Oli ku There Is Still Hope channel y'essuubi. Byonna gy'oli tukyakwagala nnyo kyakutambuza nakusoma ezikyali 16 mwezi gwa Desemba. Enguudo woyitaayitako zonna zitandise okuba nga zikwatirira. Abantu badda mu byalo abagenda okulonda bagenda abeetegula ekibabu abamu bagamba ntayi nsooke mbinyike mu nsuwa tunaawulira ebinaavaayo abo batambudde naye mwenna basabira Mukama batambuze bulungi abatuuse gye mulaga kituufu ate era abakomyewo bulungi. Kitundu kyaffe kyakusatu ky'olunaku olwaleero ng'era kino twetaaga bonna ba evangelists ababuulizi ag'abenjiri mukuŋŋaane naye yaffe tuli ba evangelists all of us mubulizi wa njiri yakula oli mwegayizi naye oli mubulizi wa njiri. It was a mandatory ffenna kitukakatako okubuulira enjiri aye netagayo n'amakanisa n'abakulembeze mutuule sobola okulaba kino ekizibu tukimalawo tutya. Wali akatambi aka mwana muwala sisita waffe oyo bambi agenda ku kkubo n'abuulira enjiri asingako abamu oli awo Mukama yakugamba dda naye wetunuulira obwero gamba ate ennaku zino oluzungu waba lusomera I'll get that tent sakuya kuwogana nnyo ebyo byabo obanga akola olubaaki obanga yaziina manyi abazinyi babanvu abaavu bebabulira mbu ku street omusajja gwemanyi rich man akola mu gavumenti era kumakya akwata okuzina nakuteeka mu motoka nabakuwa gipakinga nayingira gundi it's like a junction n'abuulira enjiri olabye namala n'agenda ku mulimu gwe naye omusanga awo buno butalina byakukola is a big man in this country. So ebyo byeweeragalaga ebyo gwafiirwa ajja leeta amayinja kakati ono sister naye osooka omulabe simanyi oba ekkanisa mwe tuva zeziremereddwa okuba nga zikola ekyetaagisa oba omwoyo atulinnya n'asukka obungi ndowooza ajjamu ekisesi omwoyo aleka ajjamu ekisesi kubanga ne mu kubuulira enjiri kuno tulina okuba nga tufugibwa omwoyo wa Katonda bwe kiri tulina okufuga kubanga waliwo oluusi bye tukola ne biremesa n'abantu okukkiriza bye twogera oba bano balalu oba batuufu nga bakulaba olinga aliko ekibulako eno enjiri onigibuulira mu magezi nnyo ag'omwoyo omutukuvu amina naye nga wootekamu fiiringi mu kifo ate ekyokuleeta oyinza obbasibirayo ne basigalayo naye okunenyezebwa kwonna oluusi nkuteeka gye twalokokera wali obuzibu tebaatuwa musingi gusaanidde bwe kiri kuba omuntu waloka bannaye alagala oyingira obuweereza ng'oyaga mazanya wakuyingira babuulizi banjiri kusaane nga bagenda naye nga babuulira kusaane nga bagenda naye kati yamanyi kasobogana naye nga nkubuulire abayigiza ba Yesu yabatendekera emyaka 3 nga batunuulira bati nga bali mu training ya kubuulira njiri bwe kiri era we baamala n'abajjuza omwoyo nawe obiraba bye baakola tebeetaaga nakunnyonnyola byeyogerera byokka kitegera naye ffe banaye ekkanisa tulemereddwa okukola what was supposed to do. Abasumba nabo tubasindika mukwanga bali spiritually premature nga tebannabatuusa nkolukuse ku Sunday gye mwaka zindaalo lwakuba sister yaze ne motoka n'apaakinga omunamwaka zina ate uniform n'addamu kaaba uniform byonna agenda kubanga abagulira kalisa nekomekereza nga yonna ekubiddwa ku ttaka kale sooka olabe sister oyo
We are not condemning sister. No. Wabula twagala tukole ekintu amazima nga kituukiridde n'omutindo gw'ensi y'obwakatonda bwekiri nga tekigenda ate kuvumaganya. Kale mu dakiika ejja kubeera obeemu oba seconds 3 kisobole okuba nga tetweyongerayo. Kale weebale kubanga ate sister oyo okoze ki? Sister omulabye enjiri agiwulidde mu maanyi. Ganda olabe kye bayita amaanyi. Anti because Bible etugamba tulina obuwulira mu maanyi ag'omwoyo mutukuvu. Sister mutuufu. Nanyi ejjukidde Pastor Bugingo. Yayimba njiri nze mbulira njiri. Naye tunulidde akatambi ako nendaba n'abantu abadde bamutunuulira. Omukazi atunudde maganago baali yamugoba. Sister oba kiki? Mubalaba Bambi alina zero naye but not according to the knowledge. Ate kati omuntu nga bw'atyo singa mukama atuyambe bannange mmwe abalina abantu abo babulira enjiri ku luguudo omuvaale ne mulaba obutambi ng'obwo mutuyambengako muyite abantu bammwe mubagayidinga engeri gye balina okukolamu ebintu. Waliyo abatawabulwa musigo wamuyita ssebo nga ne mukyaki ye mwakuŋŋanya bamumanyi oyo wa mutwe munene nga wa mutwe muba nga mumugamba sister kiinakolebwa kiti ngani ŋŋamba ngani kati kizibu naffe ababuulizi b'enjiri abamu tetwagala kuwabulwa. Kati yagamba ndibawo omwoyo alibasomesa kakati omanyi awo tusiruwalidde abasinga nti tulowooza buli kimu ogayatuulawo omwoyo ajje ayigirize ndatikola sometimes omwoyo wa Katonda akozesa n'abantu and sometimes in most cases yes akozesa ki n'abantu. Kati ekyo gwokigaana nga gwolowooza seetaaga muntu kunsomesa omwoyo yennyini ansomese oyinza okulwawo okutuuka ku kigera. Waliwo omuweereza wa Mukama omu ali mu Bayibuli sijja kugamba gwe oyinza n'okumusala oluyi yali asoma ekiwandiiko kya Nabbi Isaaya kakati yali Filipo yali agenda Somalia kubuulira enjiri n'amuwulira ng'asoma okumukuba ekibuuzo naye owaayi byosoma bitegeera ate ninza ndi okubitegeera ate nga tewalinyonnyodde. Kakati lwaki omwoyo ono wa Mukama wa Biden yali waali lwaki teyayigiriza omugundi oyo omulaawo oyo? Manyi tuleeta olugezigezi lwaffe netuleetamu entondo zaffe netuleetamu simanyi naye buno obuweereza buno olowooza nti oli mugezi nnyo bugenda kukulema kubanga obuweereza bubaddemu abagezi bangi nnyo twabagoosinga ba Peetero baatula emyaka 3 3.5 batunula bati ate ne babalagirayo ennaku 40 gaali 4 mu kisenge kya waggulu nga bali eyo tebaali mu kulya baali mu kusaba balyoke bajuzibwe. Yesu teyabasindikako mu nsi zonna nga tebajuziddwa. Eyo watugenze wala Mukama waffe Yesu Kristo yatandika okubuuliriza ku myaka emeka? Yali mu 3 ku 3 myaka nga 3 kyogamba mu myaka 2 ono naye tasobola bikola ebintu ebyo yali kati ezo zaje zinatuuka bwekiri naye was waiting for the appointed time.
nchikiriza naye ebintu obiraba byalinga smart na mitendera kati ffe ekizibu kyaffe abaweereza tuwulira bubi nnyo tetuwagala kutuula batuyigirize. Niwe yaweza 3 yasooka kugenda kujjuzibwa Mudungu teyatandika buweereza nga tamaze kujjuzibwa yagenda n'ajjuzibwa bwe yagamba nti awo Yesu n'akulembera omwoyo wa Katonda n'amutwala mu ddungu. Ani akukulembedde ogenda ku street? Manyi kati nze nakiwulidde nti nze ndaba kyetaagisa andi kati ku street eyo kasita ngendayo nja kufunayo emyoyo. Waliwo n'abatera tubuulira enjiri bambi abamu abatuwa ebigambo kyova olaba kituufu kyetaaga tube n'omwoyo ayawula discernment. Manyi aho muli mutulidde ebirabo batugamba Mukama yakuwa ekirabo ekyokubuulira nolaba okituulidde toyagala kikozesa. Kati mukazi wattu olw'okuba oyo alina okubuulira eki n'okeera ku makya n'olwoka ojambalira okoyokya naye nga ate ekyamazima fe abaweereza alina okutuula wansi they teach akubuulire batusomese. Sitaani takulinaako buzibu kuweereza naye buli woweereza nga si kaseera katuufu ate nga tokulembeddwa mwoyo wa Katonda Sitaani agenda kukukozesa ensobi nyingi. Oyinza okuba nga okuyitibwa okulina okitegedde nga Katonda yakuyita naye buli woogenda mu kaseera akatali katuufu aba tali naawe. Naye ekirala kyemmanyi ku nsonga z'obuweereza nti ebizibu bwe tulina ffe abantu tulina nkiyite ntya supiidi nti Katonda ffe ayinza okuba akutumye wantu naye olwokuba kuyagalwa you start immediate that time otandikirewo olina okuyitibwako kulungi Mukama gakublessinga naye ate ng'oli so fast ne influence abantu betubeera nabo kiri bino agamba gwe jangu oza bizibu nnyo jangu ojja kikuba gwe jangu nzijukiza mukwano gwe yakugamba Jamila ekyogenda kuyimba ogenda kuyola yalandinga nayola sente asekanagana omusajja naye ng'ebbanga lyamaze mu salvation tene jjajja wange mulamba ekyogenda kuyimba ogenda kikuba owewakoze si myaka nze mwe mutwalanga jjajja wange kuba ssebo yansookayo. Yes, but let me tell you, obulokozi si myaka. Ensi ey'omwoyo gitegeera teriiko myaka. Nti nze mbaddeyo ebbanga ddene nti ngeri abasomesa nti okyako naludde mu sekiteni yeebuuzibwako olina okumwebuuzaako anti kati ffe tutuse ekiseera nga naffe bennyini kyetaaga okuba nga tusabirwa kubanga tumanyi nti ono omuntu aba amaze mu bulokole ebbanga ddene pasita yeebuuzibwako ensonga advisor kale omuntu asobola okuba nga n'alokoka wiiki eno n'awa pasita advice kisoboka kirungi nnyo muganda wange ani bwogenda okuwa advice anti mitima gyaffe migumu naye bwe tuba nga we are obedient kankubuulire Katonda asobola okukozesa omuntu yenna at a certain level nti n'omuntu eyakalokoka Mukama asobola omutuma gy'oli naye okunyooma kwe tulina kyekyo tugambe nti nawe ababuuzi b'enjiri bola abamu bali ku street bakola semina babayita mujje muyigirizibwe ne bagaana tebaagala kuwuliriza ne bagaana n'agenda ku kkubo nga nibyogera tebikwatagana n'ensoma enyiri nga byavunwa tebiriiyo n'aswaza ate buswaza owulize nakunoga naye bannaazi olwaki yagenze abamu mutandika okuba ku luguudo condemnation eryoko waliwo ge nalaba nga muga gwe oli mu motoka eyo golo emotoka yenyinza n'okwettira oyinza n'obutatuuka gy'olaga okoka biki wotalo gwe oza abagaggama ate mujja kgenda nnyo mu ggulu manya mugeyeena Yesu yagamba kizibu nnyo omugagga kyangu ki eŋŋamira kuyita mu katolika ebiso dani gwe ogenda mu ggulu atunuulizabwe banamutwanananya n'omutwe waati yamudda mukyaka ate yayagala namukkiriza tomanya nalabira ddala nga yako nemusomasola n'agamba waliwo yayita nawula omubuzi w'enjiri
nayagala okuva mu mmotoka nkube kibooko nga byogera bya kisiru tebikwatagana, ali kuyomba n'abantu, ali kuvuma abantu. Segede ebyo byonna birina okusabuza nti wogendanga ebweru ogenda kusisinkana emisege nyitirivu, naye emisege balina okutendeka how to handle gyenyini gigenda gezaako okutuprovoke you. Naye weefuga otya? Omuntu alina omwoyo wa Mukama yeefuga. Ekimabegamba nnabbi afuga ki? Ofuga omwoyo we. Kakati gwe ebintu gwamu bigwe antuyomba nabo buyombi. Naye amazima twetaaga okwekiikinga ennaku zino mutufa. Era ti sisita ogenda novaayo nga wenna okalasidde tofunye yadde muntu alokoka. Kati ebyo abantu banyumira na bunyume bajja na smartphone zaabwe ne bakwata bafananse ne bakwata. Abama Bayibuli abeera bubeeze naye nga talina n'amadu n'olugiriri n'olwo lwamanyiimu. Omanyi nekyala kyenzudde ennaku zino, okimanyi ennaku zino abantu tetukyabuulira njiri. Abantu abalokoka wetugera ku sipiti okubuulira ate tulinga ababuulira mu saaviisi. Preaching is different from teaching. Kati ennaku zino we do teach instead of preaching. Ku luguudo okwo abantu ate ndaba mu kifo ky'obubuulira abanjiri asoma Ezekiel chapter 25 n'agiteeka ku ttaka, n'aluma Jeremiah chapter 30 n'agimala. kakati no n'aleeta okubikkulirwa nga kulina kuweebwa ono omuntu already ali mu kkanisa ate kwaleeta agamba kati muganda nga atabitegedde awo tukoze tutya? Baye tutule wansi batuyigirize tugume. Aye najja mu kyakya y'abaseka nga bakyababuulira njiri mu kanisa we teach. Gwolaba abatume engeri gye bakolako bagenda ne babuulira enjiri. Yes. Abantu bano we bajja ng'eno mu kanisa ne bayigiriza. Ebyo egamba they continued ne beewaayo ne beeyongera ng'okwewaayo mu njigiriza ey'abatume in the teaching of apostles. Omuzungu gyayita doctrine. Kitegedde. Kati naye kati ennaku zino bintu biri vice versa. Ebyosanga ku luguudo ate ne mu kanisa gye biri. Naye tuli ku ki? Mu kanisa omuntu kasitajjawo ate eri Kristo tetukyaddamu kumubuulira njiri, olwedde tumubuulidde akkiriza alina kusomesebwa. Omubuulire Yesu akola ebyamagero musomese. Obifuna otya? Ebyamagero abikola atya? Otambula woti teri. Omuntu abeewo ng'akimanyi n'okola kino n'okola ate n'oba okola byagambye you have to wait patiently. Omuntu n'abeerawo kati ng'akimanyi newekirwawo bamugamba dda from day one nti ate waliwo ebintu Mukama yinza okukusuubiza nga byabazzukulu bo nga gwe togenda nakirabako. Kati nga bano basajja ba Ibrahim bamusuubiza okulaba ebintu yabirabako naye bazzukulu be baabira. Kitegedde. So abasumba banaye tubuulire ki tukuŋŋaanye abantu abo. Ate abamu balokera ne baddukayo. Atuwaddukayo atuukawo nga talina waaliwo kati yeyeefuga. Ali mu no man is land nasooka akola vulugu okukuba okwo. Ate kati banaabuuza ani amukwatako nga tewali. Leero kirabika bano be twagambye abakwatibwa tuba nti nawulako omukulu yali ayagala baguba na ku nguudo. Yali ayagala baguba. Ngalabya ddala the way they are doing things nga te oyo abeerawo ng'okkirira ku paaka ye wakeera nayiwa we mu kibakuli ng'okoonamu. Naye kakati ogenze kubuulira njiri ekikutwaza kati abuulira ki? Naye tabuulira na njiri oyo. Business. Kanso ne mukkiriza abeerawo tavaawo. Ate kati oli akoze emitwalo ga5 olunaku akuwaddeko emitwalo 10 kati gwe kanso oyagala ki? Olina kiweeguya. Era lwatakoze omukuya n'essimu gundi nga tolabise. Abantu bali wano bizinesi oyagala gyonoona. Bannange. Kakati waliyo n'abagenda ku kkubo nga bo bamanyi bagenda kufunayo ekyokulya. Mateeka.
N'agamba kangende ku kkubo njabulira enjiri bampe. Oyogera bw'otyo ninako omukyalo omu gwe nalaba yagenda ku luguudo okwo kubulira enjiri. Naye atambula n'ekibbo kye. Waliwo gwe banaga n'akaana. Yoyo. Musajja ndozo bali mu lukoli muno yamusanga n'amubuuza. N'atambula n'okuzinda ono Katende. Katende bangamba bamutomera. Abantu confirm. Yagenda ku akaunti y'endabe. Yamugamba ekikulese ekibbo kiki? Ate Katende banonje ekyokulya. Kati oyo aba teyazewulira njiri. Anti akugira oyo olunyiriri. Omubulizi w'enjiri. Omubulizi alya ku njiri ye. Nyamulenze ebintu bino binsobera mune babawa. Bali abantu abali eyo abalina omutima babawa. Naye ate oluusi tujja tuuka ekiseera nga n'abatuufu bagenda bamma nga bali babyonoonye. Kyo kituufu. Kati bw'oveera okukuba ove waka n'ojja kukuba owulire enjiri ofune emmere. Weebinaagaana. Onoola budde buziba enjiri ebutalyakuwa ogenda kyusa enjiri ogimikisinga. Wamma ate then waliwo n'ekintu kyendabaawo ababulizi b'enjiri abakozesa bigadgets. Muvudde eno kati waliwo n'abalina bigadgeti byabo batteries abamu bakozesa amasannyalaze. Oze kuwulira abantu njiri. Ate ekikuwakisabisa essente z'amafuta kiki? Waze teweetegese. Amafuta b'Oluganda. Nedda tugeze toli mukkiriza. Nkuleetedde Kristo nkutendedde obuwoomi bw'alina. Ono Yesu gw'olaba ayamba ab'obusaba bakkiriza. Kade munanyime ntanajja. Gundi. Ontendedde Kristo. Nga waalina buli kimu. Wakameza bweti amiina. Banange kale alina ameza amafuta mpa. Guno mulimu gwaffe tolabanga tukwatira wamu. Iriyewo ogikubyemu ebituli. Tukwatira wamu. Nze nasalawo. Ono alya n'oli alya. Nze nasalawo mangi. Sigenda ku street nga siri fully packed. So akulira ku display nga bwerere bwange. Mukama tambula ow'ettaano ow'ebbiri. Ekyo nakisalawo sisobola va wange. Ngende ku street. Ate nalega banange okimanyi muleeyeza amafuta. Wanagenda leero ne bamumma. N'enkya tajja kuddayo. Kati ndowooza kati oba obuulira biki? Oba oli mugwereza. Kati oba enjiri egenda kyuka. Yali ajja nga buulira agenda kujja nabo nabbi. Alagule. Mukama angambye nsabire ekitundu ky'awana ebyo byagenda obeeramu. Bawulira. Papa Semulese kubuulira. N'akomekereza ng'alimu ebyo nkulagulako. Abantu babyagala. Anti waigena funa nti bwali abadde ajja nga babulya katemumuwa. Ate kati ye papa si yakubuulira. Ayagala kyakulya. Nze nkambabulira okuva leero. Nze sigenda ku street kubeginga bantu. No more suffer. Kakati. I know the for sincerely speak obompa it is okay sigana. Naye to stand. Abanange nga mulide ekigambo ekyo. Ekigambo kirungi nnyo. Olw'okuba okuzinda lwaguli. Kirungi nnyo. Naye mbadde nsaba ayinamu omutwalo anamabbiri tambula leeta. Ekigambo kisigemu. Kyenza okubulira gwolokukyayo kya. Olaba tukyasibirayo nnyo abantu obutalokola. Nze ngubuulidde. Wamagamba nkwebaza obulamu kinva mbukuwa olwaleero omulokozi era mukama waabwe Kristo Yesu. Amiina. Kale katwetoolemu. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.